Omusajja wamugambye ebintu bingi. Ogambira n'omusiki we tubadde tunywa ffenna. Kyogambire tumanya omusiki wewe. Oyo omusiki mwenzi otakamumanyire. Omukazi wawe mwenzi. Obwana bwawe bwenzi. Ate obwana bwe nze mbutwalaho nze mbuguliraho essomero nga buyingira. Gati nze njigula. Omusiki mwenzi, mukazi w'omusiki mwenzi, abaana b'omusiki benzi muno. Abaana buleeta akasiki akasajja, buleeta akasiki akakwoto, buleeta akasiki akakaire, ne buteeka ku essomero. Banjawule. Nze kenyini mbadde ntutte mu school fees ku ssomero ngenzo tuuka mu office. Yes, sir. Nze nekyo mpulira saagala nakyogera. Listen, what did you find there? What was going on? Officer, omanyi okusanga omukulu w'essomero. Omukulu w'essomero ng'atudde ku ntebe. Ng'omwana wange Maati gwenzaala nga naye atudde ku mmeeza ng'amutunuddemu bw'ati beetunuuliganye. Ng'akola ki? Ng'omwana wayisa emikono omukulu w'essomero wagiyisa mu mugongo. N'omukulu w'essomero waleeta amatama. Ngenza okwabanga beekisinga we. Okay, calm down. You said you saw them kissing? Beekisinze nga ndaba bwe nti n'aganda gano. Obadde oyagala tumukwate kati. Bamukwate! Mumukwate, mumuleete wano nze mujulizi.
Anti olina twayo sente y'amafuta musajja tugende tumunone. Ofisa ninawo omutwalo gunamunona. Mbadde tuyagala 50,000 sebo. Anji? 50 mutwalo 5. Emitwalo 5. Ate kati ofisa emitwalo 5 gyaki? Z'amafuta tugende musajja tumulege. Ofisa muyambe eggwanga ne musajja munaku sirina de 10. Sente ze mbadde nsigaze za kusasula zukulu fees. Muno ne musajja oli kirimino ate sikale yajja zibaddizaawo. Gwanga emitwalo 5 kibadde yakola bana kusoma. Ofisa mujebaleko. Aha buzibu ki? Afande nina omusango gugwendesa gw'amaanyi. Ono abikunnyonnyole. Upon this man has brought a case. He found the headmaster of Chenjeje High School with the daughter in the office. Okay. Jangu wano sebo mu office yange. And bring the file. Ngende n'entebe eno? Tula. Kandi byonna biri omu. Byebyo. Bannanga bano abantu bano bennyini betunoonya bano be batadde obuzibu mu ggwanga lyaffe. Mwebale nnyo. Mwetaagira ddala
Omuwala sirina kye mukozeeko simukutte. Sirina kye nkoze ku muwala bannange. Omanyi ono gye musanze? Ono leero mbadde
Kiri kumpi n'ekkubo. Kati kyembadde nsaba ekirala omutangazeemuko ttaka lya liizi lya Kabaka sagala ndigule emyezi 6 bakadde babasengule nti liizi yaweddeko. Awo nze tubikola lyakyapa. Okay, lyakyapa. Ekyapa mu mukimpa oba it belongs to someone else. Kati bwetumala okumala tunasooka otuukeyo olirabeko then ojja kukoma wano ku ofiisi ekimu ekyo kikukwasa. Kati nsooka ompulireko ku terms azini kulirambula nza kukola ntya? Nina abakozi bange awo abakozi bange bali awo wabweru ogenda kufuna emitwalo 5 bateeke mu mafuta twale ku ttaka. Okay. Yes. Excuse me. Changing property services? Yes. Akola obulungi asiima. Pulojekiti mwanguze yali ennungi. Okay. Joel kati Joel wali bakutwale mulambule then mukomewo wano. Neza kyemanye mutima gw'engamba ojja kusiima. Yes, we barakolagana na kyenjenje property service. Kale so nenzo kudamu kolagana kona. Tankuska. Ebyo batuyogerera okujja. Kale so. Joel mufulumye motoka mutwale radio no kutaka lili. Yes, ile maile sana. Yakire sejja
Dwaliro. Bannange. Mwanange Mati yafuukira ekizibu. Mati si mwangu kati munnange wamulabira wano. Twalako mu ddwaliro.